Jowie yandiba ng'agenda mu kkomera essaawa yonna era nga wenjogerera wano obudde bw'okunoonyezebwa poliisi yandiba nga bw'aliko essaawa zino oba sekyo ng'ali mu ddukadduka. Bangi mugenda kumbuuza nga nsonga ki poliisi enoonya Jowie. Byonna tugenda kuba nga tubyogerako mu katambi kano kengenda okubateerawo mumanye lwaki anoonyezebwa, ensonga ki, yakoze ki, y'abaffe. Ensonga esibya Jowie gwali eyo wagitegedde dda? Bw'oba wagitegedde nawe osobola okutugamba ng'oyita mu comment section. Abamu muyinza okuba nga temutegedde Jowie, of course njogera ku Jowie the beautiful ex-girlfriend wa mwana mulenzi Dr. Cephco. Ebibadde bigenda maaso mu birabye, yavaayo n'akonfaminga nti ye takyali mukyala, nga ffe tubadde tukirowooza si mwana wa buwala, yafuuka mwana wa bulenzi, era n'atutegeeza nti nno ayina baawe mukyala munne. Mukyala munne yafuuka baawe. Ebingi bibadde nga bitambula, ebimu nga tetubikakasa, ebirala tubikakasa, and of course bibadde biva mu kamwa ke nga lwaki tetubikakasa. Ngenda kubanga embateerawo akatambi akamwana mulenzi eyagenze n'aggula ku Jowie omusango, ate jjukira nga sigwa mulundi ogusoose Jowie ono okubanga alipotingibwa ku poliisi. Basooka ne bamuloopako ku poliisi olw'amabanja, akwata abantu n'abatwala mu bbaala ne banywa ebbaala y'abendi ne bavaayo nga tebasasudde, engoye ze bambala zibeera za kwewola, nga bababanja buli wamu ne bagenda ne bamugulako omusango. Saagala njogere wano wali, and of course nga bwe mukimanyi nti nze Sheila Adita, woba otwekuumiddeko ku channel yaffe eno, oba okoze ekintu kirungi nnyo, oba okoze ekintu kyesitagenda kwerabira mu bulamu buno obwensi, kubanga otaddewo support yo ku community gye twagala okuzimba nga ffe bankuba kyeyo, oba nga Bannayuganda bonna all over the world. Ettaffaali lyo ly'oba oyongeddeko kwe kusubscribinga n'okukwata ku notification bell nti buli video gye tuteekayo oleme kubeera nga ogimisinga. Ate era video zo tuziteekayo ng'ekigendera kyaffe twagala mmwe abasubscribinga kweno channel mubeere nga muziraba, zibeere nga zibanyumira, nga tubasuubira era we muba mumaze okuziraba muzilaikinge no commentinga mu commentinge. Katugendeko mu butambi obumu obukakasa okunoonyezebwa kwa Jowie nti kati essaawa zino ali ku wanted. Katugendeko mu butambi obwo. Jowie kadduwa ne mama libutole kawedde mudda, mali butole kawedde mudda, ssaawa yonna ogenda kwogera banno we muli ebisiyaga. Gwe katono gwalabika obubi, gwalina akabina kakulinga akannamunswa, gwatunula olinga apama, olinga ddukano, olinga eyekama bigwe noddawo ng'ogwo olyawo ozunga buzunzi. Gwe ka Jowie gwatafaananikako, afaanana obubi, gwe musiiwuufu, gwe katono olyawo ozunga olinga mukagwa mu kkanzu. Ssaawa yonna bagenda kukusiba oyogere banno ebali ebisiyaga. Wavuddeyo misana ng'olina ebyo ebinnamukadde byebyo ebiri eyukke, nga kwe kuli bbaawo oyo akusaba ebijanjalo ku botimu ne imo. Tugenda kubasiba, tugenda kubatwala mu kkomera. Jo ogenda kwogera banno obwo busirusiru obukuli n'obwo obugulu obwo bukuli ng'emitego egitega emmese ajja azunga. Gwe ka Jowie tugenda kuteekayo, ogenda kwogera banno emuli ebisiyaga. Muguddwako omusango ogw'okukuluusanya beans, disrespecting beans, insulting beans. Omusango mugenda kubitebya. Muguddwako omusango ogw'okugaba ebitundu byaffe ebyekyama. Gwe ka Jowie ogenda kukikakasa. Gwe ka Jowie muguddwako omusango ogw'okubeera nga mu disrespectinga ebitundu byekyama ebyemabega, mulinyiridde eddembe lya B. Tugenda kubasiba era ssaawa yonna tuli eno wa nnyoko ebusoga. Jowie tuli eno wa nnyoko ebusoga, batugambye nnyoko abeera eno busoga era tukunoonyerezaako ssaawa yonna. Kawedde mudda, abawo Franka yabaloopye, abawo ne oba oli ebisiyaga tugambe. Kuba ekintu okitaddemu nnyo amaanyi, naye abawo talya bisiyaga, abawo akwanamwa nnyinaze, era abawo tweyanziza okutulopera abasiyazi. Ssaawa yonna Jowie kaweddemu. Gwe katono gwafaanana obubi, gwalinga apama, gwalinga gwe batuga, gw'olyawo tolina future, kannabutono, kalabe kalinga measles, kalinga akalwadde ka sickle cell, kalabe. Ssaawa yonna tugenda kukusiba tumbaavu. Naye nze ekyokufukamira munansonyiwa ekyo kyo nedda, mpozi nga nfukamiridde omuntu nga kyetaagisizza.
nedda waliwo ekintu kyogamba nti kati kanfukamire like oba okwebaza omuntu omukulu ennyo ng'ate muganda kyetaagisa kanfukamire kuba kabaka ate n'omuntu n'okweyanza oba nga nina kye neeyanza nga ndaba kyamakulu nnyo bingi ebyamakulu because bambagamba ekyo kyamakulu ebitalina makulu temwamba makulu naye ng'ate oli alaba ekyo kyo kyamakulu so kiriwo ekiyinza okufukamiza ng'olaba ekyo kyo kiba kyamakulu ng'ovuddeyo onyambye ntya ng'olina kyompadde like ogwo omutwalo tegunfukamiza ogambe ekyo kyo kyanenfukamiza kyenyinza okwogera nze ekintu ekisobola okunfukamiza nga seetoolodde kuba like tubeera ne ba boyfriend banjawulo kati nze ofukamirira owa boyfriend wange tekinkosa tewali Arthur. My name is Arthur Kaima. I'm from Uganda. So, my question today regarding the interview, regarding the beautiful words from you people. Yes, you mentioned, by the way, we are very lucky that at the end of the day, we are free. We got an opportunity to be in the UK where we can express ourselves and everything. And regarding or considering all the issues raised by our brother and sister from Ghana, it seems there is no hope for people back at home because they said nothing can be done. Everything is politicized. So how about an innocent? By the way, the issue is they are very innocent. Yeah. Very, very innocent. And this is what a straight man is not going, a homophobic is not going to understand this. A person is born gay. Really. A person is born gay. So how about that innocent boy or girl that is born gay, an innocent lesbian, a young boy or a young girl out there in Africa? If you say nothing can be done about their situation, they cannot express themselves because they fear persecution, isn't there any hope? Isn't there any hope really for them? We are the lucky ones here. Everybody here is very lucky. How about them? Is there hope? There should be hope. There should be hope. Yeah. Yes, there should be hope. And the hope is we as people who have got an opportunity to be open as the lucky gay and lesbian men and women, we have to do something about it. How do we express it? Let's not forget our culture. Let's not forget our morals. Let's fight in peace. And let's stop categorizing being gay, or let's stop squeezing examples of being gay with immorality. Being gay is not about sex. It's not about sex. You know, love is love. And by the way, we've got a lot of gay people out there that are in a relationship and they have spent months and months without having sex. Yeah. So let's stop categorizing gay, you know, like LGBT or, you know, people in gay relationships with sex. Let's stop bringing... Sex is not immorality. It's a beautiful thing. I love sex. Everybody loves sex. But let's stop categorizing gay and all the people that think that they are fighting for the rights of gay people. It's not about sex. Some of us, we are in love. You know, I'm not. I'm single. I'm single, but I mean, like, I've been in a relationship before where it's not about sex. So this is the only way we're going to help our brothers and sisters. Let's stop categorizing or, you know, bringing out issues of LGBT, you know, squeezing it with sex, you know, walking naked. If I come and talk about, you know, gay, I don't have to skip the sex beat of it, you know.
So we can always do that. And that is the only way a person or a homophobic is going to sit down and listen to. It's very hard to convince a homophobic person. But that's the only way we are going to win. At least whatever we are discussing is going to be grasped by people. That's in case we don't squeeze being gay with immorality or sexual intercourse. And then, of course, relationships, love and everything, sometimes they walk in line with sex. But at the end of the day, I don't think those are bedroom issues. Nobody's supposed to. That's where the problem is. That's where very many Africans are not listening to us. Homophobics are not listening to us because of that issue. That's all right. Thank you very much, Atta. You're welcome. Well, what Atta has just said is that obwo nno bwe bumu ku butambi bwa Jowie eri mu mwena ababadde tebamanyi mukyala Cephco. Omuntu ayinza okumbuuza ate otugambye tuwa mawulire ga Jowie gokka ate nga otaddemu Arthur Kayima. Ebintu bya Arthur Kayima ndowooza mwena mwabitegedde. Ennaku zonsonna amawulire gabadde gatandika nti Arthur Kayima munnange yakwatibwa police eya home police, bano abakwata abantu abali mu nsi olw'obumenyi bw'amateeka oba seekyuka tugambe nga visa yo yaggwako n'osigala ng'oli mu nnyumba. Nga bw'omanyi ebintu by'e Bulaaya nti mulimu abantu abamu nga yasaba oba visa neggwako neyeggalira mu nnyumba. Abantu abo bakikola nnyo. Kati poliisi ejja n'ekunoonyaayo era bo babeera eva at work nga banoonyereza abo abantu visa yo yaggwako kyali mu nsi okyakola muki. Ebiwandiiko toyina lwaki oli wano eno. Bo gwegwo omulimu gwabwe. Amawulire gabadde gatambula nti no Arthur Kayima ono munnange nti yakwatibwa poliisi. Wabula ate nga mumanyi nti no ejjo nabatereddeyo akatambi akalaga closest friend we gwasinga okwesiga muganda wa Eileen Namubiru. Olwo no twogera ku Lighton Namubiru we yavuddeyo n'awa clarification oba na clarifying ku nsonga za Arthur Kayima. Wabula ate nga ne Arthur Kayima njagala bategeeza nti no this guy might be outside, oba he might be somewhere else, oba he might be free inga. Omuntu ono simusibe nga bwe tukitegera kubanga when you look at his social media handles they are all still running. Ateekayo posts ate nga posts zaataddeyo ziraga empandiika ye kubanga ffe abazze nga tumugoberera all long tumanyi ebigambo Arthur Kayima byasobola okukozesa nga postinze kyekindeetera okulowooza nti no Arthur Kayima ono yandibanga simusibe. Yes, ayinza okujjamu n'obuntuntu obutono obumuteganya as you know ali mu nsi mpya. Of course ensi ezo eza Europe zirina amateeka gaazo and okubayidinga amateeka munange kyekintu ekimu kyoyinza okusooka okukolera ddala oba si kyekintu ekyangu okuyiga because obeera mu nsi mpya with new rules, new people, ebintu bingi nnyo ebiba bigenda mu maaso bikuuba eno n'eno, so kikutwalira obudde okumanyira embeera eyo. That's why bano abaana abagenda mu nsi zino ez'enjawulo it's better you go there when you know someone there. Nkudyamu it's better you go there when you know someone there. Omuntu agenda okuyambako okuyisiza mu eyo process. Omuntu agenda okuyambako nti munange ogenda kola boti, ogenda kola boti, ogenda kola boti, ekipapula kiganye kola boti, empapula ziganye ogenda kola boti oba gaagano amagezi. This is the easiest way gy'osobola okwekuumamu n'okumalako mu nsi eno. Ebintu ebyo tubyetaaga ate era twetaaga n'emikwano egisobola okukubirira by all means. Yoyo no Arthur Kayima kirabika bano abantu babadde batugamba nti no Arthur Kayima bamukutte poliisi n'ebintu ebirala. Maybe olugambo luyinza okuba olutuufu, luyinza okubeera olufu kubanga kunze yes tukola bukozi lugambo we don't know mazima gaabyo na butuufu bwabyo. Wabula nga ate ngera bwe mukimanyi mwebale kulaba videos zino eno zenteekayo oba wa subscribinga kirungi nnyo ate naba ku subscribinga osubwa ekintu bingi nnyo ky'oba okola subscribinga otwegatteko okwate ku notification bell. Consider commenting videos bw'oba omaze oziraba ate era zirayikinge teekako erinnya lyo n'ekifo muwangalira nange kira adita nja kubeerayo nga mbatuusaako buli updates zonna ezigenda mu maaso. Jangu otwegatteko it takes no time ng'okujja gwe no subscribinga n'okwata ne kade. It takes no time okusharinga video, okugirayikinga, okuyita abantu abalala bonna bajje babeere nga batwegattako mujje tubeere wamu. Together we can make this platform a very big channel. We can make it a big channel nga twegase wamu ate ne tugifunamu gye bujjeeyo maaso nti oyinza okwetaaga ekintu kyonna nga weetaaga oba omuntu okulangira obanga mulimu ng'ogwo oyina ekintu ekyakubuzeeko oba you need help n'ogamba kanzirukire ewadita. Of course I can use this platform nembeerako kyenkuyisizaawo n'ofuna help in one way or the other. Yenze Shila Adita, imbagala nnyo. See you in my next video.